simere wala itogera simere bakoya kakati sokola baliwo bazo kwasi mu binyunga yetaga just kuba konfufu omuntu abazaliro babana baba bala buli muntu abera ko n'obuzibu bwe exactly kale ndowooza baba bulidde bulungi basibiyingiramu nkuleka newekya jukira namala ku mmeri ebigambo ebyo nojja kubanga obifuna twagala tugende mu bizibu by'abantu wekitibwa president byazaakolako gwe ne yakatuulako olwaleero omukulu ntumuloopera ebigambo era ebimu n'abiwulira oba ne babimutuusaako n'abikola era bantu baffe mwe bali kuweereza muweereza era tubimugamba era babifuna abakulu bagamba tubifuna ow'emitooma ogamba ki RDC omutooma kwali waliwo RDC waliwo RDC w'empigi namusinkana kokolumu tumira ku Haji Yunis Kakande PS Office of the President oyo asinga okulira ebizibu byaffe n'amugamba omukulu nti abaana obukedde babyogera ajinusu webali kubeera mate webali kukola mulimu ogwo bulungi akola bulungi nnyo omusajja talina buzibu ne Hajati Aisha Namyalo oyo ate yakwasaganya ONC Office of the National Chairman mu Uganda National Chairman mumanyi yekagu yenyini kakati abo na tukona ko banene n'abantu benyini tuli nabo buterere Aisha Magaizi ogamba otya protocol Office of the President bonna abantu baffe kati ebizibu mba mbiweereza mutegedde tubitwala nti bituuka tuddamu tubasenga nti kino bwe kiki ekiba kisookerwako kandi nabino katubireete ekintu ekittabana Uganda kati bamalawo obumazi kyatanaba kuteekako nnyo sira kubanga omusujja badde guttabana Uganda abantu bayizo gujjanjaba endwadde zonna ezisinga abantu bayizo zijjanjaba beerwanako naye waliwo ekirwadde ekimalawo banna Uganda ng'ekirwadde ekiyitibwa boda zimalawo banna Uganda abantu bafa baggwawo abantu bakaabya amaziga lwa boda sebo wekitibwa tukusabaositukiremu tegeeze parliament esitukiremu erwanyise erabe ng'etereza ekintu kino abantu bafa baggwawo abazadde bakwata abaana ku makya ne babawa boda zibatwale ku masomero babaddiza miranga baba bano nayo baddiza miranga emmotoka ziyimirira mu luguudo abantu basale boda ziyita bbali zitta abantu zibamalawo abantu bafa baggwawo lwa boda ate ne tujja tuba abantu ababi nnyo abantu ba boda ne tukuma nga tubayita abaana ba boda oba nakyo kibongedde ate okubatabula obutabuzi obwongo ne baba nga bakola bintu by'abaana banna ow'ekitiibwa tukusaba ositukiremu ku nsonga eyo oba boda tuziweereze ez'emipiira ebiri otandika okubanga boda ez'emipiira esatu ze ziyingira kuba tulaba tukutuku ennateete wano newawala zitambula naye tezirina nnyo obubenje bwe zikola byonna tusaba tubitunulemu tulabe naye boda zimalawo abantu lunaku kuziika era ekyo kikakasa singa okwata minisitule ya health nekeera bukeezi nekubuulira ekintu kino ojja kwewuunya abantu abafa nga buli lunaku mu Uganda abantu abakunukkiriza mu 2,000 bafa boda era ne baziikibwa boda zimalawo abantu mbadde nsaba singa kisoboka kuba gwe mulimu gwokka kati gwe tulinawo wano abaana baffe ffennyini gwe mulimu gwe tukola oguliwo tewakyali mirimu naye twandiziyimirizaamu omwezi gumu gwokka wano twasobola okuyimiriza taxi wayimiriza taxi noyimiriza amaduuka noyimiriza buli kimu okumala kumpi mwaka naye ziyimirizemu omwezi gumu nga teri n'emu etambula ogeraageranye olabe abantu ababa bafudde mu kaseera ako ojja kubalaba nga bakendedde nnyo ate ekintu kino nsaba mukisitukiremu tulabe bw'otuuka ku luguudo lwa Northern Bypass ekitone nnyo buli lunaku abantu 10 balufiirako abazivuga abasaabaze n'abasala oluguudo ku Northern kwokka bukedde ebyo bizibu byammwe era mwe mwabituweereza tugana nawe okuweereza ebizibu by'abantu betusobola okuweereza president boda kyekizibu ekirino kyabadde abantu luli omukyala Farida yali agezaako okulambika n'agamba nga bw'ayogera abantu be basanze bali ne bafa banji nnyo kati ababaddiira ababoda nga bafudde nga wolaba bali mu 80% eno 20% gwetulaba nti abaana baffe batu bali mu kufa era okumanya bafa eddako maaso mu wiiki mu maaso tera jyagendako ku poliisi ezo ezisinga kuliko boda ezimazeeko emyaka ng'esatu zivundidde no ng'ezaali nnamu nga tebaazirona bannannyinizo tebamanyi gye bali
ziringa lukaga police zonna mukampuzi mulimu ne kyenda abananyinizo balida abamba abamba bakola obubenje ne badduka abalabali mabali ku bitanda babu kona ne tujja obba ntujita ku police nyingi zijjudda mwene mwesu ya kusaga yo generation yiddako kakati we banafa batyo tuba tuli kuki tweta kugenda ku malwaliro tulaba abaana abo bannanga ebintu si birungi abo abaana gye emisayi girina okukola kati kola sente nolwekyo government president bagambye soka tugitunulire n'amaanyi tuyinza okufuna generation etategerekese mu ngeri emu era obalaba wabaawo ekintu bayikuŋŋaananga bibiri mu mbeera eyo twaga tugendeka ate mu ani azaaliddwa waliwo no Meika Woland Morris wa Misono yazaalibwa leero n'abalala bazaalibwa leero tubagamba happy birthday mwazaalibwa ku Eid katugende Happy birthday bantu baffe mwena abazaalibwa leero ng'ennaku z'omwezi 21 tubaagaliza ebijaguzo ebirungi mwazaalibwa ne mwana muwala ayitibwa Mika Woolard ng'ono yazaalibwa 21 April omwaka gwa 2004 bamuzaalira mu Victoria, Australia. Ono nno leero aweza emyaka 19 egy'obukulu muzanyi wa films ayolesa emisono so ng'era yeegulidde erinnya ku TikTok. Yatandika okwatiikirira ng'alabikira nnyo mu bintu ebirimu okwolesa emisono saako okukola obulango obw'abaana ebitongole n'amaduuka amangi agali mu ngoye oba ebintu by'abaana mu Australia nga bimwettanira. Kati ono nno okumuzuula nnyina ne anti we baali batambulako ku kkubo nga ku kkubo okwo kuliko abaali mu campaigns ez'ebintu by'abaana. Munnange baamulaba bebi ono n'abalabikira bulungi baatuukirira nnyina ne bamusaba amubawe era naye nakkiriza n'amubawa. Campaign gye baalimu n'etambula bulungi. Awo nno maama ono we yalabira nti omwana ono alimu ekyama yanoonya ekitongole ekiri mu kwolesa emisono era munnange ne bakkiriza omwana ono ne bamutwala ng'omwolesi w'emisono. Awo nno yali ku myaka 3 we yatuukira mu myaka 6 munnange yali akutteyo oba ng'akikuba ng'enjogera y'ennaku zino bwere. Atambudde amawanga mangi olw'ekyo kyali eky'okwolesa emisono. Yalondebwako okuvuganya mu mpaka z'abaana 10 abasinga obulungi mu nsi era n'akola bulungi n'ayongera okwatiikirira. Mwana muwala ono nti ayagala nnyo eddiini era agamba nti emuyambye okutuuka w'atuuse. Ayagala nnyo ebintu by'okuwuga saako okuzannya basketball nga bino byo bimuyambye okwekuuma ng'alabika bulungi era ng'ali fit ng'omwolesi w'emisono. Gw'olaba nno abeera bize nnyo era munnange ebiseera ebigenda ku ssomero tabiina wabula kye bakola kumusasulira obutitimbe bw'ensimbi bwe bati abasomesa ne bajja bamusanga ewaka ne bamusomesezaawo. Kitaawe ayitibwa John Woolard muna business so nga nnyina Andrea Woolard ye mukyala oba maama abeera waka. Bano nno be bamuyambyeko okutuuka awo waali naye n'akasente akakoze kuba ku myaka egyo azitowa $1 akakadde kamu nti ate nga waliwo n'ebintu ebirala byakoze ebirabikako n'amaaso. Ayina sisita we ayitibwa India Woolard n'omulala ayitibwa River Woolard. Bonna abo basikirizibwa olw'ono kikyali nabo ne batandika okwolesa emisono ti naye era munnange nabo bakikola bulungi. Gwagatta naye amazaalibwa olunaku olwaleero omwana ono omuyigirako ki ku myaka 19 ayatiikiridde y'ensonga naffe lwaki tumuleese naye n'abamuzuula baali bazadde ate era be bamubeereddewo okulaba ng'atuuse wano w'atuuse. Mukyala munnaddiini era agamba nti singa se Katonda yandibadde tatuuka wano. Ekyo nno kikulaga obukulu bw'eddiini mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Abantu abazaalibwa leero bingi nnyo ebiboogerwako. Bagamba nti muyiga nnyo nga mukyali bato naye ate kizibu okubyerabira. Mu bulamu mwejjukanya nnyo ebyo bye mubeera muyiseemu muba n'obusobozi okutabaganya babeera batabuse. Amasomo aga sciences mugakola bulungi, engineering n'essomo eryo mulikola bulungi. Mu birabo ebisinga okubasanyusa ku lunaku olw'amazaalibwa gammwe mulimu ebirabo ebiraga omukwano ebinaabajjukiza olunaku luno, mulimu okubayiiyiza ebikwate oba ebitontome nti kibakolera, okubavugako ku ŋŋamiya perfumes ez'ebbeeyi nti byonna bibasanyusa ku lunaku olw'amazaalibwa gammwe. Mwagala nnyo ebirabo eby'ebbeeyi. Kati abategese okusanyusa abantu bano ffe tubibawadde naye nga tubaagaliza amazaalibwa amalungi. Bwe tukoma wano mu Uganda tutwala omukisa okuyozaayoza Muzeeyi Jonathan Kyeyune
Ssemuyaba. Ono nno yazaalibwa n'abooluganda 7 nga ye waakubiri. Musajja atya Katonda, ayagala nnyo amatooke, ennyama ne kasoda, era musajja mufumbo. Mukyala we n'abaana be bamwagaliza amazaalibwa amalungi. Mu bano mulimu Nambwayo, Naluyange, Soul, Jane, Rashida. Bagamba nti bamwebaza kubanga taata mulungi awabula ate era awuliriza. N'obubaka obwo mwenna abakuza amazaalibwa gammwe olunaku olwaleero tuddamu okubaagaliza ebijaguzo ebirungi. Mukama Katonda abawangaase. Olwaleero mu byafaayo tukuleetedde ekyalo nga biri mu lumu April 1999 ku lunaku luno Ssaabasumba Emmanuel Cardinal Nsubuga yannyuka obuweereza. Cardinal Nsubuga yalangirira nga bwanyusa ya program ya chanja tukyagenda maaso emyaka 22 ejja Nasulu mukomera bamusalira kusibwa ku Karabba. President yamuwa ekisonyo tukyagenda maaso ne future eno nga tujuliza Professor Bio Research we bali kubeerako kwoli batugambe kwoli munango owuliriza era olaba bukedde we bali mbeera Idi Mubaraka nawe mu ngeri yo ne bakasitoma abo katugendeyo tulabe ebikwata ku Nasulu eyakaziikibwa gye bivuddeko. Olunaku olw'eggulo twakulaze ebibadde byogerwa ku munnamagye Lieutenant Colonel Abdallah Nasur eyali gavana wa Kampala mu gavumenti ya Idi Amin. Nasuru yaziikiddwa e Nakatonya mu Bombo. Olutalo olwali ku 1979 nga Amin lumutuddemu yadduka ekyategeeza nti ne basajja b'enkwatangabo baali balina amagulu okubeeyimirira nga gwosibiddeko olukuba alangirisuwa. Gavumenti y'abakombozi yali ekutte obuyinza yanoonya abamu ku baali abanene mu gavumenti ya Amin abaali bakoze ebikolobero ku bannansi bakwatibwe era bavunaanibwe. Abdallah Nasur yaddukira mu ggwanga erya Kenya wabula oluvannyuma eyo gye baamukwatira ne bamuzza e Uganda avunaanibwa omusango ogw'obutemu. Ono yali avunaanibwa okutta eyali mmeeya w'e Masaka Francis Walugembe eyattibwa ng'ennaku z'omwezi 28 Septemba omwaka ogwa 1972. Muzeeyi Sulaiman Luyimbazi yakolako ne Nasur agamba nti omusango guno gwamukka muvi naye malala ge gaamutuusa mu Lenyoono. N'amulekera Katonda era Katonda yasazeewo n'amukola ki n'amutwala nga Museveni tamusse wabula afudde teyejjeeko musango guli ogw'okutta Walugembe yadde teyagukola baamuwa ekibonerezo kya bwereere. Muzeeyi Luyimbazi agamba nti Nasur baamusibako matugambuzi kumuliisango naye si ye yatta Walugembe era nga ye yali ku gigye. Abaganda be baasinga okulya mu Francis Walugembe olukwe kubanga Francis Walugembe alina ebigambo bye yayogera mu kiseera ekyo nga balina ebbeeni. Kati Abaganda Francis Walugembe ne bamukola ki? Francis Walugembe yali mmeeya w'e Masaka. Kati Abaganda be baayogera ebigambo ebyo kati bo ne bagezaako okumuteekako ebintu ebikyamu ne bamutwala mu nkambi y'amagye ne bamukola ki? Ne bamutta. Kati Abaganda ne baagala okusaba omulambo olw'okuba ye yayogedde ebigambo bye Kabaka. Francis Walugembe ne baddira omulambo gwe ne bagussa ku mmotoka ne bagenda nga baguwalola okwetoolola ki? Kati Nasuru olw'okwagala okubba sho n'agenda ku mmotoka gye bawalulirako omulambo n'agirinnyako yeerage. Kati awe waava ne baga nti Nasuru ye yattaani
Walugembe era ndowooza wawulirako ng'abaana be baga nti si kituufu Francis Walugembe si yatta taata waffe naye nga era ye iri bwegamba n'abanoonyereza tebanoonyereza bulungi kufuna Francis Walugembe baamuttirawa era Nasulu yayingira atya mu by'okumutta naye yalinga omuntu ayagala okubba kyo nga bano bw'obalaba kati tulina bakansala abeeripa ku mmotoka z'ebisasiro emmotoka eyola ebisasiro babalabe nti bakola nnyo kati kyekyamuviirako okumuteekako ekyo. Yasalibwa ekibonerezo kya kuwanikibwa kalabba n'asindikibwa mu kkomera e Luzira gye yakulungula emyaka 20 n'omusobyo okutuusa mu 2021 Pulezidenti Museveni lwe yamuwa ekisonyiwo n'ayimbulwa. Omuntu omutegeevu ddala, omuntu omukulu, omuntu nga oyinza okuzimirira mu bantu n'obyogera era tasobola naate bw'osobola bw'okyogera olinga ng'olw'omu kwabwa abaalidde sapatu. Nasulu mu kkomera ku kibonerezo ekyokuwanikibwa kalabba yaliyo n'abalala okwali Billy Kadde, Lwakasiisi era waafiiridde nga nabo bafuna ekisonyiwo. Yaliyo ne Lwakasiisi naye baamuta nga naye ali ku kibonerezo kyekimu naye nga Nasulu baamusalira ekibonerezo nti yeyatta Walugembe ne bamusalira gwakufa ng'alinda pulezidenti kukola ki kuteekako mukono naye pulezidenti bw'aba tataddeeko mukono ate pulezidenti akkirizibwa okuwa ekisonyiwo omuntu yenna. Wabula Nasulu kibadde kimunyiiza okukimusibako nti yaliisanga abantu sapatu era muzimu ku pulogulaamu zaffe yatabuka ne Namwanga Margaret eyamubuuza ekibuuzo akakase eggwanga obanga ddala kyali kituufu nga yaliisa abantu sapatu. Ku TV ne bakwata omusajja abasajja babiri abagenda ne bayuzayuza ngoye y'omukyalo omu ne bagiyuzayuza yonna ne bamulekaawo tebaddeewo kati mu mulembe gwaffe tubadde ne basheeka oba nabukadinaali bokka be babadde mu kibuga bawulidde nti bagambe nti ekintu kino kyakolebwa mu taxi paaka n'ababoodaboda naye abatakisi paaka abo mu mirembe egyo tebaaliyo tewali muntu yenna avudde agambe nti nzuuno nze nalidde naye mbu enempisa ey'ombuumbu ate omuntu atalina magezi yayogera naye omuntu omutegeevu ddala, omuntu omukulu, omuntu nga oyinza okuzimirira mu bantu n'obyogera. Ekyenkya kikutuusiddwako Airtel. Wanula app ya Airtel TV onyumirwe The Voice Africa ku buli Sunday okutandika ku ssaawa 2 ez'obudde.